nti Abadiventi lwaki tuziika ku Ssabbiiti kirungi oba kibi? Agambye lwaki tuziika kirabika ono alabika naye nnyini mu Adiventi. Yes. Naye ndowooza ayagala kunnyonnyoka lwaki tuziika. Tweyanziza nnyo yabuuzizza kati wombeeke tusabe. Mukama tukwebaza ku lw'omukisa gw'otuwadde bw'otulesewo nga tuli balamu. Ekigambo kyo gwe wakiwandiisa tulungame tukiyige tukitegeere bulungi. Otulungame mu byonna ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Ekibuuzo ekyo lwaki Abadiventi tuziika ku Ssabbiiti? Ndowooza eyakibuuzizza alinga alabanga si kituufu. Kubanga singa alabanga kituufu teyandibuuzizza. Naye nga ye alabanga si kituufu okuziika. Mu bufunze alinga agamba nti tekyandigwanidde. Bwe tuziika ku Ssabbiiti tubanga aba linnyiridde obutukuvu bwayo ate n'omugaso gwayo gye tuli. Wali ebibuuzo ebibuuzibwa ng'ate ebimu biddibwamu kibuuzo. Lwaki Abadiventi tuziika ku Ssabbiiti? Kibuuzo ekirala kyandibuuzizza lwaki tetwandiziise ku Ssabbiiti? Kubanga oli bw'agamba nti lwaki tewagenze ku mukolo, ekyokuddamu kyandibadde nti lwaki nandigenze ye. Kubanga ewatabawo nsonga lwaki wandigenze kiba kimaze okuddamu ekibuuzo lwaki tewagenze. Naye kyenyinza okumutegeeza kye kino nti mu Isaaya essula ya 5:8 waliwo okuluŋŋamizibwa Katonda kwawa ku ngeri y'okukuuma mu Ssabbiiti. Ndowooza ensonga eri awo tujja okuteeka essira. Isaaya 5:8. Isaaya 5:8 agamba atya? Bw'onookyusanga ekigere kyo okuva ku Ssabbiiti otyo obutakolanga by'oyagala ggwe olunaku lwange olutukuvu. Ssabbiiti n'ogiyita essanyu, olunaku lwa Mukama olutukuvu olw'ekitiibwa. N'ogisangamu ekitiibwa nga tokwata makubo go ggwe, so nga tonoonya by'oyagala ggwe, era nga toyogera bigambo byo ggwe. 13. Waliwo ebintu bisatu omuntu yenna ku lunaku olwa Ssabbiiti by'ateekwa okwewala, kubanga lunaku lwa Mukama lwa kitiibwa, lutukuvu, lwa kusisinkana Katonda we. Ekisooka agambye n'ogisangamu ekitiibwa nga tokwata makubo go ggwe, nga tonoonya by'oyagala ggwe, nga toyogera bigambo byo ggwe. Ebyo by'ebintu ebisatu oba principles ezifuga buli kitukola ku lunaku olwo. Ekigambo ekyo kikomyewo Omusumba, principles. Wali Katonda ayinza obutateekawo ssuula ennyonnyola byakukola kati ku Ssabbiiti tokola bwoti, eyo teyiyo. Naye waliwo enkola za ssaawo, standards zikuyambe nti mu kyonna ky'okola ate tokka keberaawo. Tonoonya, tokwata makubo go ggwe, tonoonya by'oyagala ggwe, toyogera bigambo ebyo ggwe. Kaakati mu ekyo tubuuza ekibuuzo okugenda okunakuwalirako abanakuwala nga bafiiriddwa, kubanga n'okuziika nako kugwa omwo. Kitulina okumanya nga sinaba kuddamu kibuuzo kino nti ffe Abadiventi bwe kituuka ku kufa ensonga yaffe si yafudde, ensonga yaffe balamu. Kumanyinza okuba nga nkiddamu mu maaso eyo munna atakitegeera aga omusajja ayogera ki. Kino njagala kitegeeze abantu nga bawulira ebigambo bino. Ffe Bayibuli etugamba ne mu Zabbuli 15:17 nti abafu tebatendereza Mukama newankubadde abakka mu kusirika. Zabbuli 16:4 omukayo gumuvaamu nadda mu ttaka lye, amangu ago ebirowoozo ne bibula. Mubuulizi 9:5 abalamu bamanyi nga balifa naye abafu tebaliiko kye bakola tebamanyi. Olwekyo okuziika kwonna we kubeera nga kwa Abadiventisti, ensonga yaffe eri kubalamu si mufu. Ekyo njagadde kitegeerwe. Olwekyo bw'owulira ekigambo lwaki Abadiventi temuziika ku Ssabbiiti,
oba lwaki muziika ku Ssabbiiti. Ensonga yaffe ku kuziika ng'Abaadiventi teri ku mufu. Oyo omufu afudde agenda bugenzi kuterekebwa. Era moment esinga okubeera short, the shortest moment mu kuziika kw'Abaadiventi kwe kuteeka omuntu mu ntaana. Ekinene nnyo kitutwalidde dakika 8 ku 10. So okuziika kuli kuba kuteekayo buteesi muntu yafudde tuteekeko ettaka kyekyo kyokka. Naye ebisigadde byonna ffe kye tuyita okuziika kukubagiza, kunakuwalira wamu na kunyweza balamu mu ssuubi. Njagadde nkyogere nga sinnagenda walamu kuddamu. Olwekyo Bayibuli etuyigiriza mu Baluumi, bikulawo Baluumi sura ya 12 onyulwa 15. Nange naasoma Matayo 12:12. Baluumi 12:15 agamba atya? Baluumi 12:15. Agamba 12:15 soma. 12:15 agambye atya? Nti musanyukirenga wamu. Musanyukirenga wamu n'abo abasanyuka. Mukaabirenga wamu n'abo abakaaba. Okunakuwalira awamu n'okukaabira wamu n'abo abayita mu kiseera ekizibu. It is a Christian responsibility. Amina. Omukristaayo tafiirwa, omanyi bw'oba ndoozanga tofiirwangako. Oba muntu ali close. Oyinza obutategeera kikitegeeza kufiirwa. Naye munno Bayibuli gwegamba nti kitundu ku mubiri gwo. N'afiirwa kitaawe, n'afiirwa maama we, n'afiirwa omwana we. Obulumi omuntu oyo bw'ayitamu si kya bukristaayo okumuleka. Bayibuli etugamba omuntu yenna bw'afiirwa n'anakuwala buvunaanyizibwa bwaffe okugenda okukaabirako wamu naye. Eruddemu musanyukirenga wamu n'abo abasanyuka. Ate mukole ki? Mukaabirenga wamu n'abo abakaaba. Kati ffe kye tukola ku Ssabbiiti. Kwegamba okukaaba togenda kusooka okukoozibwa. Tolinanga egyo kati Ssabbiiti etuuse kati okukaaba mmye sooka ogume. Afudde ku Ssabbiiti. Kati afuddeko. Kati anedda nammwe temukaabakaaba leero Ssabbiiti mujja kukaaba nkya. Totoyina ngeri gy'oyinza kugamba bwe munakubamu mukaabe. Kakati ekyo tekikola makulu, tekikola sense, si kya buntu, tekiri human. Si kyasena kya bulijjo. Okujjako nga tofiirwangako. Ekyo kye ŋŋambye. Okujjako nga tofiirwangako. Neerowooza ku mwana wo gw'olina. Emmotoka ng'emukubye. Sigambye nti bwe kigenda okuba. Naye erowooza gw'omulabi. Baawa badda ku mmotoka n'emukubira. Kati era sooka osabe. Toyogera kigambo kyonna sirika n'okusirika. Sooka omaleko okusinza. Ssabbiiti bweggwako olwojja kukaaba. Ekyo kiba kivudde mu bwakatonda. Ssabbiiti eba efuuse kikoligo eyo abagikuuma. Olw'ensonga eyo Bayibuli etugamba nti buvunaanyizibwa bw'Abakristaayo okunakuwalira awamu n'abo abanakuwala. Ffe eky'Abaadiventi tukitwalanga mulimu gwaffe. Era omuntu waffe bw'afiirwa tuteekwa okumuziikirako, kubanga okuziika kitundu ku kunakuwalira awamu n'omuntu. Kati ekyokubiri obadde okimanyi nti Matayo 12:12 kandusome lugamba omuntu asinga nnyo ndiga. Kale kirungi okukola obulungi ku Ssabbiiti. Okunakuwalirako abo abanakuwala kikolwa kya bukristaayo. Era kirungi okukola obulungi ku Ssabbiiti. Bwe kibanga endiga bwegwa mu kinnya omuntu agijjayo, kubanga bwenaasiibayo ejja kufiirayo enjala. Eno eyinza okuba nga enuuse n'ebirala. Kakati ate omukristaayo Morini afiiriddwa omuntu we. Morini tasinga nyendiga. Kwegamba tutaase endiga egudde mu kinnya endiga. Morini anakuwadde ye tumuleke kubanga leero Ssabbiiti yamanyi yeziikira omuntu we abonebone naye atule mu nnyumba yeka n'omulambo gwe afe nagwo kuba affe tusinza Katonda. Doesn't make sense. Bwe kibanga endiga bwegwa mu kinyokka n'ogijjayo ereme kufiirayo njala. Kati ate Morini afiiriddwa omuntu we. Tosobola. So Bayibuli kyeva etugamba tekirungi okukola obulungi ku Ssabbiiti. Okunakuwalirako n'abanakuwala. Okubawa ebigambo eby'essuubi n'okubaza kwaffe gye tuyita okuziika.
nakinyonyodde nga ntandika abantu baleme kukitegeera bubi. Ffe tetugenda mu kuziika nga papasi yaffe ya mufu. Omufu tetulina na kye tumwogerako yadde tetulina na ssaala ye n'emu yadde ekyawandiikibwa kye tumusomera. Alinda bulinzi moment yakumuteeka mu ttaka kyekyokka. Naye ebisigadde tuba twogera na balamu, tuba tugumya balamu, tuba tuzzaamu maanyi balamu. Ffenno tukkiriza nti okukola ekyo tuba tukoze bulungi ku Ssabbiiti, okuzzaamu abalamu amaanyi n'okubabudaabuda n'okunakuwalira wamu nabo. Lwekyo tetulina buzibu bwonna kuziika ku lunaku lwa Ssabbiiti, kuba kye tuba tukoze tuba tetunoonya bye twagala ffe, tuba tetutambudde makubo gaffe ffe, tuba tetukoze bye twagala ffe. Buli kye tuba tukoze mu mukolo ogw'okuziika gwonna okuva lwe gutandika, kubanga okuziika mulimu kuyimba. Tetuyimba nnyimba za Katawa. Mulimu kubuulira, tetubuulira mu Bayibuli. Mulimu kugumya, tetugumya baluganda. Kakati kiki kye tuba tukoze kyonna mu litaje yonna, kiki kye tuba tukoze nga kyaffe. Tugenze mu kweyagaliza, twenoonyeza byaffe, twogera bigambo byaffe ffe. Okuziika ku Ssabbiiti kireka Ssabbiiti nga terina kyekooneddwako, kubanga mukolo gwa kusinza, kutendereza, kugulumiza Katonda na kuzimba kanisa. So oluganda teyerekera ekisembayo tuyinza ogamba nti obadde okimanyi nti abafu bennyini oyinza kati naye ate kale byonna mubyogedde, naye ate omulambo guno manya nti mu buwanga bwaffe eno mubaddugavu tutya nnyo abafu, tutya nnyo emirambo, era ne bakugamba wegalire mu nnyumba n'omufu oba n'omulamu. So nga ate munange omulamu muzibu nnyo. Mwana tu oba oyagala ekifo wosomera ebitabo bulungi. In the past nali nga nsoma nnyo ebitabo, nasoma nnyo ebitabo bya omuwandiisi omu gwe bayita Ellen G. White, nali mbyagala nnyo. Naye nga the best place wensinga okwagalira okubisoma, graveyard. Yes. Teri agenda kundekaanira, teri agenda kuntawaanya. Era nga zeddembe lyange graveyard yali kumpi awo ku kibanja ekiddako. I used to go there with my stool there. Nentulira ddala ku graveyard wennyini, nensoma ebitabo bya ate nga ntyaki Bayibuli ekugambye abafu babafa dda. Tebaliko kye bamanyi. Setaani yakomawo wano n'abuzaabuza abantu ne banyookeza ne badda mu kumusinza. Teri bafu bategeera. Era nze kyekifo kye nsinga okwagala okubeerako bwe mbanga njagala silence, nasagala kuntawaanya. That is the best place woyinza okubeera. Teri agenda kuvaayo, teri agenda kugamba gwe ssebo wano okolawo ki, teri agenda kayanira ttaka. Akatula kisituulaawo. Talina nakyakubuuza. Abalamu be baleekaana bw'otuula ku malaalo, abalamu bagamba lwaki otuula ku malaalo? No, yali mu abalamu. Naye bwe kibanga kibi, omufu aveeyo atuwulira gati owayi lwaki ontuulako? Genda otuule wali kaswa, nze ndeka neebaka emirembe, addeyo yeebake. Aviireyo ddala, kubanga tewaliwo nsonga ate lwaki addayo. Aviireyo ddala, ate tewaliwo nsonga lwaki avaayo n'agamba temuntuulako ate n'addayo. Awo oviireyo ddala n'okolerera abaana bo be waleeka ku nsi. Abantu bave mu kutubuzaabuza n'okusamira emisana tuku nga balaba ate mu linnya ly'eddiini. So mu bufunze kye ŋŋamba mu kibuuzo kino kye kino nti obadde omanyi nti abafu abafiira mu Yesu Kristo babeera n'omukisa. Kubikolwa 14 tuba tusembyayo 14:13. So oli alemena kulowooza nti ate omulambo ogwo omulambo otya gwabwerere nga Bayibuli yenna byegwogerako egamba etya? Nempulira eddoboozi nga ligamba litya? Nga lyogera nti wandiika nti baweereddwa omukisa abafiira mu Mukama waffe. Okutanula leero weewaawo ayogera omwoyo kubanga balyoke bawummule mu kutegana kwabwe, kubanga ebikolwa byabwe bigenda nabo. Baweereddwa omukisa abaki? Omukisa abafu abafiiridde mu Mukama. Ekigambo ekyo abafu kinywezi. Abafu kakati bwe tuba tuziika naye aweereddwa omukisa. Tewoyi nsonga lwaki Abadiventi tuziika mutukuvu ku Ssabbiiti. Kubanga aweereddwa omukisa abafu. Ogwo omulambo naye gwa mukisa. Manyi waliyo abantu abafa naye nga si ba mukisa. Abaliwo abantu abafa naye nga si ba mukisa. Nga bafudde ng'embwa bwefa. Era n'atulaba wano yeewala ennyo okufa ng'embwa bwefa. Buli muntu yenna yandifudde nga akkiriza Yesu abeere omulambo ogulina omukisa. Kati ne gwe tuziika yennyini is a property of Jesus. Kuba Bayibuli egamba nti alizuukiza abaki? Abafu. Kubanga abafu agamba nti olunaku lujja abafu olwo baliva mu ki? Abalisooka okuwulira akagombe be bafu.
kale yo property ya Kristo. Gobadde okimanyi nti omulambo gw'omutuukirivu property ya Kristo. Bayibuli ekyogedde nti Yesu bw'alidda alituma bamalayika be ne bagenda buli we baaziika omutuukirivu bamukole ki bamunoneyo. Kati omutuukirivu yenna is God's property. Kakati God's property gogano togitereka ku Ssabbiiti. So bufunze tewaliwo nsobi yonna. Abadiventi baziika ku Ssabbiiti tebalina mutawaana gonna. Okujjako mu mawanga agayinza okuba n'obusobozi obutereka abantu abo abafudde. Abo bayinza kikola olunaku olulala. Tewali kibagaana oba mulina obusobozi nga buli omufu bamukuterekera ne muteekateeka ne mugaa tukale katumuziike ku Monday. Tekirina problem. Musobola okumuziika olunaku olulala nga mumuterese. Nene mba muziise ku Ssabbiiti. Mate mwina teeka lyo. Amawanga gye gali ngoziika ku Saturday na Sunday kwokka. Oba ne Kenya wano nja kwongera kinoonyerezaawo. Toziika wakati mu wiiki. Muntu bw'afa bamutereka ne mukungubaga ne mukola biki byonna ne mulinda lunaku ne mumuziika. Si buli lunaku lwonna nti muziika n'ezokkola ne muziika. Naye nga kyengamba nti mu kalucha waffe wano ffe omuntu bw'afa tuziika. Tetulinda nnyo naye abasobola okutereka ne balinda ne banoonya olunaku olulala olutali lwa Ssabbiiti ne balinda n'abali ewala tekirina problem. Naye nga kyenjagadde okkiriyalinga kyekino tewaliwo nsobi yonna singa okuziika kuba kukoleddwa ku Ssabbiiti. Teriiyo kikyamu kyonna kiba kikoleddwa. Yes.